20 years ago, every one of us might have been somewhere. But if you look at how far God has brought to you, Wanowoli miaka abiri later, I think before even we do celebrate 20 years of Pastor Wilson Bugembe, each one of us needs to actually thank God of how far we have come individually. For us to start us off, ngenda passing a mic from the extreme end. In a few seconds, and then we begin officially. I'll pass the mic from Levi, the other side. Abolugana mukama febazibwe. Manya bamutale Vixon njagala Katonda okuyita mu kwagala abantu era n'ensavinga Katonda okuyita mu kusavinga abantu wa mukisa nnyo okubeera wano mukama abampeera omukisa. Balamusizza bannange amanya Desire Derek Ford Mugumisa era nga ndi Senior Manager Corporate Affairs ku Next Media. Tumutendereze Yesu. Twina Habat ye twina Masco ndi wa mukisa okubeera wano ate okwagira omusumba waffe n'okucelebratinga Kristo byakoze mbulamu bw'omusumba waffe okumala emyaka 20. Musumba ngenda muskipinga. Yes, abeda. Musumba wadambuza nva wandi weka wempe Family of Church Jensumba ate ndi muyimbi. All right. Pastor Nabosa. Hello. Oh, praise the Lord. Mukama feyebazibwe amanya gange nzi Justin Nabosa. Nange Elio mwami mwaganya. Justin Nabosa mwaganya. Yeah, nange ndi wa mukisa nnyo okubeera ku lunaku lukulu nnyo okucelebratinga pastor waffe emyaka 2 gy'amaze ng'aweereza Mukama okuyita mu nnyimba. Nze ndi wa mukisa okubeera ekitundu ku myaka egisinga obungi wamu naye. Amen. All right. Kupi. Yebazibwe Mukama amanya Kupi Blai. Nange nebaza Mukama olw'obulamu bwa pastor n'obuweereza bwe. Kubanga ffe abayimbi abasinga tumulabiddeko, tumuyigiddeko era tukyamuyigirako. Okay, so before JP actually speaks, tuli mu maka ga MTN. MTN has been the biggest supporter of Ugandan music, and in a special way also gospel music. In fact, from Kupi Blai to Levixon to Pastor himself, MTN has actually backed up their concerts previously. So it's not a new thing for MTN to partner and support gospel music and Ugandan music. So JP maybe Tuaniris officially into the home of MTN. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Mukama mulungi. Amen. And that's his nature. Very welcome to MTN. Nsanyuse nnyo okubalaba ba media n'abayimbi baffe Musumba. Relationship yaffe ne Musumba eva wala from the days of Tidal to Caller Tunes. Musumba tuwagidde atusupport nze era naffe we are duty bound to do the same. But most importantly, we are the biggest brand that supports Ugandan music, and that's what we are here to do. You're very, very welcome. Thank you. And I'm going to now go back to our media partner, who is Next Media. Desire is here, Head of Corporate Affairs. Desire, explain to us what Next Media's role is in the 20-year celebration. Thank you. For us, it is over and above supporting an artist. When we support a person like Pastor Wilson Bugembe, tubanga abawagira mukozi munnaffe. Ye yafuuka omu ku ffe, tewali mukolo gubaawo n'atabaako. Eja company
n'egimu egy'ewaka wano nawali abadde muntu mwesigwa badde agaawo babeera n'ebivulu byabwe na buli kimu era najja n'atubeererawo naye ng'era ne badde agaawo bwe batutabukako y'abasabira so Pastor Wilson munnaffe nnyo era nga y'omu ku abo era abafulumya omuziki ogugatta abantu ndowooza era si kyansobya okulaba nga tuliwo ne mukwano gwaffe Levikson wamu ne Kopi Blay abamu ku abo abayimbi abavudde mu kkanisa ne bajja eno abantu gye bali era ne batusika okuba nga tutuuka oba ne tubaawo ne Katonda so tumusiimira ddala era kibadde kikulu nnyo okulaba nga tujja ku lunaku nga luno nga akuze emyaka 2 mu music kitono nnyo era tuzze tu celebrating abalina emyaka 10 naffe abe15 luli olabira ddala ng'emyaka 20 mingi era nga tujja kuwagirira ddala tugamba nti buli munnayuganda ajja kumanya ku ki ekinaabaawo nga 8 August era nga tujja kuwagirira ddala era nga Pastor Wilson nga era bwentera okugamba kyetunaaba tuteesezza ne tusanga nga waliwo ekirala kye twetaaze bambi abantu batutegeeze tulabe nga ate bwe tukyongerawo okulaba ng'olunaku olwo lw'amaanyi. Okay, so this is not just a press conference, but because we have some of the biggest names in the gospel industry, I want us to just have a meaningful discussion around gospel music in Uganda, just briefly, and then of course we'll let you know ebigenda maaso ku myaka 2 nga tujaguza Pastor Wilson Bugembe. I'm going to start with Levikson on the other end. Levi, Pastor Wilson you're shaping atya in one way or another the career of music that you pursue right now in the gospel industry. Thank you so much. Okusookera ddala bawamu kino nkyogera nnyo eyo nti osanga singa tebaali abasajja bano Pastor Wilson Bugembe osanga teyayimba abamu ku ffe tetwandiyimbye. Why? He paved the way for the rest of us to follow. Era ffe tumwenyumirizaamu nnyo era tumuselebratinga nnyo. Pastor Wilson Bugembe yayimba gospel abatamumanyi Katonda ne bamutegeera. Kati ffe okujja kwaffe tugenda okujja tusanga olwedde waliwo omuzire olwedde yakubye ekisenge. So tetuzibuwaliddwa nnyo nga ye bwe yazibuwalirwa. So for us ekyo tukitwalira ddala ng'ekintu ekyamakulu era bwe tuwulira nti na celebrating emyaka 2 ekitiibwa tukiddiza Katonda because it has not been easy. Bwe mujjukira there is a very big mindset in this world that gospel music is boring, gospel music wabanaku, gospel music temuli ssente byonna bye mbadde muwulira, but people like Pastor Wilson Bugembe atulaze nti whatever they're saying, it is a lie. So he has showed us that you can't serve God who created man and man made money and you be poor. Tumulaba musajja omulaba nga bwe mutunulira omulabe. Olaba nti ekisawo ekiri. Hallelujah. So fenga gospel nze nyimbidde emyaka nayingira gospel music nga ndi mwana muto. I recorded my first song when I was 13 years old. But I was listening to Pastor Wilson Bugembe. But professionally nange kati celebrating emyaka 15. You get? Naye bw'oba ng'olaba omuntu nga Pastor Wilson Bugembe ng'olaba akyakutta omumuli akyayongera mu maaso kwegamba naffe atuzzaamu amaanyi. So he's our big brother, he's our father, we celebrate him, and what I can tell the whole world, Uganda, n'abagenda oveeyo mu nsi ez'enjawulo because Pastor Wilson Bugembe is global. Abantu bamuwuliza ffe tutuukeeyo n'otuukeeyo n'agamba otulabira Pastor Wilson Bugembe. Ffe buli muyimbi by the balowooza tusabira wa Pastor Wilson Bugembe, which is a beautiful thing. Yeah, which is a beautiful thing. Omusajja oyo nze ngamba nnyo abayimbi around me ne mbagamba Pastor Wilson Bugembe alina ekintu ekyenjawulo ekimuliko. Okubeera omusumba n'okoona n'enguliko eno si bintu byangu. So ekisa ekimuliko kyanjawulo era tukyebaliza Katonda era tusaba Katonda he gives him the grace to maintain the blessing upon his life, because the blessing upon his life has really blessed us also. So bannayuganda mujje
mulabe omusajja ayimiridde emyaka gino gyonna ne boogera ne bakola ki n'asonga mbere. Ekyo kyokka kikumala kubanga akyayimiridde essaawa eno okujjoberewo nga celebrating emyaka 2. So Serena kyo kifo kitono kati kikakatako ggwe ali eyo okugula tiketi obeere ku lunaku olwo because it's going to be historical. It's going to be a night to remember. For us, we can't wait. Not even singing, but we can't wait to be in the presence. Hallelujah. So, Pastor Sunbugemetu, we love you so much and we'll stand with you and we can't wait to see you celebrate 30 years. Because the more you win is the more we win. We win together as a family in the gospel. God bless you so much. Wow.